Okay. Abalungi abali ku HK Media nze Hadija Kigozi in your life experiences and adventures. Ndino omwami ayitibwa Kasujju Rogers abalaba emboozi yaffe nga ndine Nnaalongo Namugenyi Alice eyagamba nti muganda we yamusaddaka mu Illuminati. Yono gwe ntudde naye olunaku olwaleero. Nga tetunaba kugenda wala nnyo njagala okusooka okubateerako vidiyo y'omukyalo oyo. Mujijjukire bulungi omukyala yali agamba nti muganda we yamusaddaka mu Illuminati nabadde ndi awo ng'omwami yankubira essimu ngamba nti Hadija oyo muganda wange banzaala naye nange mbadde njagala okuwa sayidi yange oluvannyuma tugende mu miitingi z'ekika. So twagala tutegere ku sayidi ya Kasujju byali bitya baganda be muganda we n'omwana wa muganda we ddala yabasaddaka mu Illuminati. Sigala mbaana mwenda. So kati ono mwami gwogambe yakusaddaka muganda wo mu Illuminati. Mwana wa kumeka mu family. Yasembayo yanzirako. Yakuddako. Yanzirako. Mutowo. Muto wange yasikira taata waffe. Tayagalo zikozesa. Janga abamutaddeko empingu. N'agamba nti bagenda kumusiba. Ng'agamba maama mpa obukadde busatu oba si kyekyo basaleko akatundu bakatunde. Mama n'amugamba sikiriza kutunda wantu wano menyekeddewo ebbanga ddene. N'agamba kale kabansibe. Kati n'akubira bali bakulu baffe bonna bamuga tetumuwola ssente. Ng'akyali ku mpingu. Nga waali aweewa kaloba kati nze naliwo kale muli ekisa ne kinkwata. Taata bwe tabayamba tabafaako kole ntya. Nentuuka n'okutandika okunywa omwenge gwe nali sinywa. Ssente zange zinnuma ku mutima kuba nayozanga ngoye. Kati munnange Chiamani nampe ebbaluwa bw'agimpa nengende ewakaawe mu maka waka ne kye nalaba nja kukiraba nensooka nenfunamu ku ssente zo mama wange ziyampa emitwalo 2 nempangisa akayumba naye nga nze simanyi ssente zange ezo kiyankoleramu era ennyumba yatuuka nennemerera lwogenda okukola tebakusasula yani enkomo mama wange nemugamba mu ssente zezo ze wamuwola akakadde kamu mwe yakukolera ebikyamu yankolera ekikyamu era buli wengenda nze okukola sisasulwa mbeera bwezi mu eyo embeera. Illuminati kyeki omuntu bw'obeera omusaddaka kufuna bugagga oba yamusaddaka kubeera nga abonaabona. So byonna tugenda kuba tubimanya olunaku olwaleero ate twongere okugoberera amazima. Njagala okubeebaza baganda bange mwena abatulaba nti mwebale nnyo okutulaba mwebale nnyo okutukkiririzaamu mwebale nnyo okusubscribinga yenze Hadija Kigozi. Owaayi nsanyusa okukulaba. Nabo kusinkana Hajjati. Yendi mama sibeta Hajjati. Mama wali Bulaayo eyo ndowooza alabika yalaba programu yange nakubira essimu. Byali bitya okusinziira nga Alice we yatunyumiza? Ze nno maama antegeeza nga kubanga muganda wange oli muganda wange nali Masajja nenvaayo nenzirayo eka wange Seeta. Kati mukulu wange nankubira essimu bamuyita Jimmy Seruli n'aŋŋamba nti taata wanje ozeeyo nti ye naye waliwo ebbaluwa ezizze wano nti okoze ebbaluwa za kinti za kika kya Nvuma nti bakojja be baziweereza koze zaki nti asimanyi koze ginsomeremu eyange nanga ne bawandikidde buli mwana yenna mulekwa nti koze ginsomere eyange naŋŋamba akankosomere yange mwennyini naŋŋamba nti bawandiise nti ebintu by'omugenzi Alice Namwandu ng'ekika ky'Envuma Omutuba Semakiino nti asaba twaba wakwata ku bintu byonna. Ani yawandiika ebbaluwa? Nti Omutuba Semakiino ow'ekika ky'Envuma nti ng'agiwandiika ng'ani ng'ayinako akakwate ku gundi yammwe ku ttaka lyammwe ku bintu by'omugenzi tewali kati nga nange neebuuza ate yawandiise yakitunamu okwemulugunya oba kiki nti naye n'ateekamu ne ssente ziva mu mayumba zigende mu bbanka konze ekitegeeza maama yaleka n'akawunti nti konze kale beera naye yange nja bimanya kati kyava ngamba n'ekyokubiri era bankubidde essimu nti konze baani nti kojja Kabenge ne Kyoloobi nti waliwo Alice byagenda okuteeka ku TV naye tubeere ku Bukedde TV konze ate biki konza ali saatera ze gamba mwatulindira ku Bukedde nze bwe yangamba nga ye
konze nomukulu jime nkubulire nze ebintu byeyo nkubulire sijja kukola ki oba kubikedde oba yagenze kukola ki nangamba naye baŋŋambye tubeereko tubirabe konze kale munombuulira gwe mwennyini kakati enkeera sina kyenakola ki kyenafuna kati wayitawo ennaku 2 nzija emasajja ye kulwo oba lwali lwakusa tugende mu Easter kati bwe nzija emasajja nkubira muganda wange Semyano nti mbale njagala ojje waliwo omwana nti kakebe nti yankubidde simu nga neetaaga nti ku kifo kyewa emasajja ayagala kufuna ssente naye tukubaganyemu tukole ki tulabe era ekiro omukulu Semyano yajja kati nemugamba nti waliwo bye baŋŋambye ebigenda okuba ku TV Alice byatadde biki koye wange waliwo nansindikiddeko wano okuva emasajja eyo ka odi yako naye ndaba si birungi konze biki koye Alice wai ninde masajja ngenda bikola ki kubikulaga konze awo ntandika okubikola ki okubimanya kakati nebuuza okuba nange nti Alice oba yatadde biki kuki kojimenti ye tata saakugambye nga ngamba maaso ku maaso nti nze baŋŋambye alina byagenda okukola ki okuteekayo konze ŋambi twalanga byakukola ki kati tuba tuli awo kati wennuukira n'okuki n'okugulu mba ntambula nengwa mu kanyera okugulu nga bw'okulaba kati okugulu ne kunuuka ne kunnuma nnyo kati muganda wange saamulinda nga kunnuma ne mugamba baaba nkubuli okugulu kunnuma nnyo ebyo naabikola ki kaŋŋende ate obadde ki konze mbadde ntambula awo nengwa waliwo akasirikko naye kugulu kenze era bankutte mu kkaawo naye mpulira kunnuma nnyo kaŋŋende ki nenzira y'esseeta kati ku Lwokutaano ku Good Friday muwala wange asoma obusawo ajja angamba taata waliwo kebansindikidde ka audio jjajja Mmire yagafunye kuva bweru bakasindisa okuva ewa jjajja nti nekambikuleetera obikole ki obirabe konze no yangu tugenda mu kyalo yanguwa ndi ngaakandeetera bwakandeetera ngambiraba ngamba ye mwanyinazi yatabuse omutwe yabadde ki atandika nti nze namusaddaaka mbaluminati nze simanya yampola ssente kituufu ekyokumpola ssente akakadde kamu mutuufu kubanga nga wayisewo loza emyaka nga 7 oba naye nga ssente ezo zeyakuwola wazimuddiza ennyabo ssente ezo zajja zitya lwaki agamba nti naate ssente zeyakuwola tewazimuddiza anti kankunyonnyola ati ssente ezo zijja zitya newola ssente mu banka miliyoni 10 mu banka nga sina mulimu banka wempola ssente bagita development microfinance center nengula taxi bwengula taxi nali ebiseera ebyo nga sina mirimu ng'okola kinga kangula taxi eyokola ki okubeerawo kati taxi bwenjigula nga omanye ebya banka ate banka mbanji tambuza banka nekwata emmotoka eyo banka bwekwata emmotoka eyo banka negitunda kati banka nebalirira emmotoka nesigala nga emmanja miliyoni bazaalinga 3 bwewatyawo kati nenzija nga nsasulanga kimpolampola banka kati banka nejesigala nga emmanja miliyoni emu banka bwemmanja miliyoni emu ne batandika okumpeereza samani za kooti kati ngo emirimu nvuga bibaluwa kubanga omulimu gwa taxi nvuga bibaluwa nengamba bankoze ntya negezaako okulerwa nalako nebinnemesa kati ne batukale bampeereza nga ebipapula byabalooya kati mu balooya ne batandika okumpeereza ebiwandiiko ebyo bya kooti bampita mu kooti enfanzirukayo nengamba waayi baleka baagala kukola ki kunkwata nengende masajja wa maama nembimuyitira maama nemugamba maama nkubuulire wajjira ku mpingu ng'abasirikale bakusibye n'ogamba maama wo nti bagenda kunsiba mutundeeko akatundu miliyoni 3 mukole ki muzibawe bante kati awo muganda wo kwe kukuwola miliyoni 1 kati wano bw'oŋŋamba nti nno baali bakubanja miliyoni 3 kindeetera okukkiriza nti nno wajjira ku mpingu ddala wajjira ku mpingu ajja tesajjira ku mpingu kubanga najja nzekka nebbaluwa yange gye baali bampadde ya kooti era maama natuuka nakiro zaali ssaawa ndo zange emu n'ekitundu ne baganda bange bamu nga bwe bali bakomyewo nembibayitiramu maama kyava agamba ogenda kukola otya kati bambi Alice yaliwo era yandaga omutima Alice n'agamba nti taata ndi wange bagenda kukola atya nti nanga taata nina omuntu asobola okuwola miliyoni naye osobola omuteeramu amagoba konze munnange oba onnyambye nti amagoba onoomuwa emitwalo 6 konze mu bbanga ki kubanga jjukira siina muki mulimu koye nti kale osobola muwa emitwalo 6 mu myezi nga 3 konze twakkiriza akamu ekitundu
ko ye nti akamu ekitundu asobola okukkiriza kangene nsooke munnyonnyole maama nga amugamba wali ali kumpi nti ye ne bakulu bange nga weebali awo abamu ng'agendayo ngaddanga agamba akkiriza nga mugamba kale ajje tukole ki agreement bwe twakola agreement kati esente ezo agreement eyo ekyaliwo wemba mbitankudde nyinza obifuna oba oli awo kakati agreement eyo nga tugikola eya sente ezo nga mukyala Nakanjako so si Alice yampola sente mukyala Nakanjako ye yamuwola ye kwanza saamulabako naye nga agreement egamba mukyala Nakanjako kati ate mukyala Nakanjako yakuwola atya sente nga Alice agamba sente ze zimuluma yayozanga ngoyo okuzifuna era yazijja namukakeba okuzikuwa anti maama wange nze nkunyonyolanga ye bwe yakola ki bwe yatugamba kakati mukyala Nakanjako yaani mweno story ali neighbor waffe kakati era sente ezo nazireeta ne mugambo nnyambye sente zaali za mukyala Nakanjako naye Alice ye yazikuwola so kati tukitwale nti sente zaali za Alice naye ng'agenda kukola mu magoba so kati sente zino wazisasula tewazisasula wengenda okujjira kakati tutambula era sente nengenda mu banka ebya banka nembikola ki nembimaliriza ebya banka wembimaliriza kati mu kutambula awo nga siina mulimu kati Alice nenzijanga muwayo ki sente nemuwako emitwalo ameka 5 gali agamba ki agamagoba kakati wayitawo emyezi 3 giyitawo emyezi ndigenda mwena Alice natandika okwogeranga ebigambo biki bingi nemugamba naye nkubuli siina muki mulimu naye ngumiikiriza sente ngenda zikola ki nja kuzikuwa natandika okwogera ebintu natandika okuyombesanga ne maama kati mba ngenze wayitawo ndowooza banga weeks nga 2 nvuddeyo emasajja ngenze ndi Mbale ne mukaji nali nvuzaawo ebbaluwa nga omukyala ankubira essimu oweeka angamba mulamu azze wano zali sano za 2 obeza ekiro nti azze naye aleese ebbaluwa ya poliisi nti naye ate agenze konze aliwa nti agenze konze mukale kanzije bwe najja saamusangawo ng'agenze wakuba essimu n'ogamba nti oyo mugambe simusanga mu maka ago bw'aba mugezi taddangamu okusala ekigere mu maka gange ekyo kyabulimba kubanga era omukyala nze yankubira n'essimu owange naŋŋamba kati omukyala bw'aŋŋamba nenkola ki nenzija ebbaluwa nenjiraba nga ya poliisi ekibuye neŋŋamba mwanyinaze atuse n'ogenda ku poliisi nti nze gwe nayamba ne ku lubuto Alice ku mwana wasooka nemulabirira konze mukale bwe biti ebyaki naye sina kyakkola era nakwata ekkubo nenzija emasajja neŋŋamba maama timunnange ebbaluwa yiino bakoze eki bandopye ku poliisi naye bamaama ngenda kukola nti Alice muko maama nti munnange Alice twamubuuliriddeko wano naye Alice tawulira ayogera bingi nnyo naye mwana wange nakwa siina ki sente twandikutte sente za mukyala Nakanjako tetuzikola ki ne tuzimuwa kati maama ne mugaa sina kyakkola naye enkya kangende ku poliisi kubanga bampise sina kyakkola ekinaabayo kinakola kina twasitukanze waliwo mulamu wange omukasemyano ne Jime netugenda ku poliisi ekibuye wetuka ku poliisi ekibuye office era mwenyini yaje tulagalo gitwaga oyo yali ali ku file eyo ng'omwami akola ki aŋŋampita ng'aga yeggwero ojase nti naye ate ebigambo ng'andaba nga atalinga yeggwe bye mbadde nsuubira nga si bwe bikola ki bwe biri ng'amugamba biki annyonnyola ebigambo bingi nnyo obadde oyigya booti tokola booti agamba sente ze waliwo omukyala ono yakwewolera sente okuva wa mukyala Nakanjako konze sente nzikkiriza bulungi naye nasasulako emitwalo ameka bammanja kakadde naye amazima matuufu afande siina ki sente koye nti ate munnange omusango tegumanya nnyumba mbi nti yadde ono naye ng'obumu nti ono omuyita otya konze mwannyinaze gwenzirako naye ate ndi taata we kwanze nasikira muzeeyi nti naye sente ezo onoozimuwa kwanze ndi wiringi olaba ndasobola okukwata amagoba nengamuwa naye sente zino ndi wiringi kola naye embeera gye ndimu nabo bennyini bagikola ki bagimanyi nti naye sente nja zibawa nti ogenda zibawa mu bbanga ki konze afande nkubuulire nti okweyama nja kweyama naye bampeyo kale emyezi obanga 2 nja kukola ki mwannyinaze yagaana nti yoli omukyala ayagala sente ze tasobola nagumiikiza weeks mmeka 2 kiyinza okuba kyekyali ekituufu era kyo nga kituufu kwa sente zaali zikoze eki zaali zirudde nange ng'omuntu nga nkikola ki nga nkiraba kati afande n'agamba nti baganda bo bonna baagaana okukuwola sente bonna ne bagaana okukuwola ye n'akuyamba n'akuwola
munnange kubanga nti bo baali bakumanya empisa zo nti gwe tosasula ate ani yali ampozeeko nti oba nali mwewozeeko naye ebyo byebigambo ng'omuntu byakola ki byalina okwogera kaakati bampa weeks meka 2 neŋŋamba afande sina kyakkola kange nensala amagezi gonna nkole ki tulabe kafande nti wandiika wano era teyampa na bondi kubanga nti ng'omuntu bakola ki naŋŋamba naye weeks 2 zibe weeks meka era nasituka ne tugenda e Masajja ne mama nembimunnyonnyola bulungi ko mama nti ye bakodde weeks 2 naye nti waliwo ekifo kyaffe eri e Busaabala ekyamukulu waffe kyetugenda okutunda singa abana bakitutte kwenja okuwa akakadde tuwone ekintu ekyo mama nti kati mama atuzaala omugenzi kati byenjogera biringa myaka 7 kati mama kyava agamba naye sokojje ebiseera ebisinga mpita muzeeyi olusi mwana nanga basokojje ti akafo kafaliwo twalundiranga ente nti waliwo omwami ayagala okuteekawo toilet yatumako omukulu wo Jime ayagala kagula nti niyo baketuba tumuguza tuwe mukyala nakanjako sente kubanga mukyala nakanjako naye alina ebigambo byakola ki byasindika eno ku lwa Alice nti kubanga nze ate sibikola ki tubawe sente zaabwe konze mama tewali buzibu nti naye nti kubanga munaye gwoyina okukola ki okutunda olwokwanze nasikira muki muzeeyi kati mama nga tuyita Jime nga Jime aga omusajja waali era omusajja yajja omusajja nakkiriza okusasula milioni 2.5 era nendikanga nkoze bulungi endagaano ko omusajja nti kati ngebuzibu enkeera ngenda kuleeta sente yasooka kusasula kwa milioni 1.5 kati mama n'agamba nti ezo ngenda zikola ki era kyetuva tuyita Alice netumugamba jangu omwami ono enkyagenda kuleeta sente esente bazikuwa akakadde kakole ki okatwaleyo akakadde kabendi nti naye neyanziza nnyo neyanzika ekyokubiri nti nze sigenda genda ku poliisi kujjayo muki musakwa gukola ki wakuteekayo kubanga bwe naagendayo poliisi eyinza okunkola ki ate okuntulugujamu bokola ki nga ate sina bwe nkola ki nti era ne bakulu bange ne bamugamba kuba twayitawo omugenzi Kizito ne mukulu Semyano yajja abamu abaaliwo awo ne bamugamba kati ali naalongo gwe mwennyini ojagenda ku poliisi ojeyo muki omusango ne tukimaliriza kati ne muganda wange yaleeta omwami oyo agula yani ne tumuggyako percentage ye yalina okukola ki sente zisigadde neziba kazina kuba za maama era awo wasasulira mukyala Alice sente sinze ndazikwata wabula maama yakwata sente ng'omwami oli asasudde enkeera nga nze maze okukola endagaano olwo nze nenzirayo era omwami bwe yasasula sente Alice n'agenda ekibuye ku poliisi era nze kye nakola lwakuba enamba sikyagina n'ey'omusirikale oyo omusirikale namukubirako obukubizi ku ssimu nga wayisobanga na wiiki n'angamba byago yagira yajja n'akola ki konze tewali mutawala era ebyo ne bikola ki ne biggwa bwe bityo byaggwa ebya sente ezo era tewali n'omu eka abatakimanyi sente zaali ku kiwuzi kya mama wo nga tannaba kufa bagamba nti wazisumululako mbu wagamba mama yazikuwa maama wange maama bwafa kyova olaba nti abeesera ebisinga abantu bagabira abantu amawulire amafu maama bwafa ekiro maama yafa lwakutaano ku lwomukaaga tukola enteekateeka kati ekiro bamaama batuyita bamaama baffe abato ku ssaawa 12 ez'okumakya bagenda kunaaza maama era maama yatuyita bamuyita maama Nalunga abeera Seeta ne bagamba bamuleka mwenna mujje mu nju era ffe abali omwana omu ataaliwo ne batuyita ne tugamba oba ate kiki kati mama nga ali mu keesi bagenda mukola ki mujjamu kyabatuyita nti baana baffe tubayise nti ye maama wamwe tumusanze n'oluwuzi muki ku mubiri naye lulimu ssente nti naye lulimu emitwalo emeka 5 ffenna abaana abalwera ne bazitulaga emitwalo emeka 5 era emitwalo 5 ne bagamba maama n'atugamba zizino nzizzaamu muzirabye nti nkikwasaani era oba yali maama kyo mama n'avuma n'agamba mukikwasa eddala omuki omukulu nze kati era ne bakinkwasa ne nkikwata era nze nakitereka era nakati nze nkyalulina oluwuzi era luli mu nju twalutereka era baganda bange waliwo ebiseera awo embabega badde bagira nti ate maama yatuloseza simanyi oluwuzi ne baganda no mwene mwagala nnyo ebintu ebyokukola kyoba kiki naye oluwuzi lwa maama kati nalutwala balumpa mugundi lwa mmere ti oba kiki naye nga balutuwa mu ddiiro nga ne bamaama bajjajja bonna weebali wagoba omwana wa Alisa wakawa abeera oyo ate nga mulwadde munnange maama wange nange nabyekanze ku vidiyo kubanga nze n'omwana oyo
nze Masajja ngendayo mbadde ngenda lwa maama kwanza sijembeera nze mbeera Seeta na Masuuliita kakati Masajja nze era nze mbadde nga nzija bagamba nakato yatabusa omuki omutwe nga tusonda ne sente awo bamututte butabika kati era ne lwe nasembayo lwe bagenda nagenda okujja nga yasizza mu nnyumba ebifaananyi ebyawaka akubye ki mama n'agamba omwana leero yatuyisizza bubi nnyo tiine bamututte butabika naye ate bamuggyeyo bamututte ewaabwe wa gye bamuzaala nze bambi kati nze n'omwana era kyenagambye balina n'omwana n'obujulizi abeka bonna banjulira nze sirabangako nakato nti agudde omutwe atabusa omutwe kubanga sifunangako chance wabula ate emabega nze ngambye wulya wategeranga otya nti nno nakato akubye ebintu by'omu nnyumba abyasizza najja buzi lwe yabyasa nga bamututte nga okujja nti nze okulaba omukadde nandaga nti olaba ebifaananyi byonna era mu nnyumba era weebiri ebifaananyi edda eyo gye batambulira ku musawo bagamba nti yegwe waloga nakato sente Alice ze yakuwa wazitwala ku musawo n'obaloga n'obasaddaka mu Illuminati n'omwana we n'agwa eddala munnange aja ati nkubuulire nze nkuze kutuuka wano kati era nze singa nali wagenda mu basawo okuva lwe nasikira taata wange nasika nkyali muto nga nsikira bakulu bange ba myaka nga 6 nina aba5 nina nze nsembayo naye byonna byonna byenzize empitamu mu ntalo kyesikolangako banwanyisizza mu bintu bingi nnyo mutaata bye yampa naye nze kyesikolangako genda ku byamusawo kubanga olw'ensonga n'omusawo nange nnoonya ssente mu takisi nfunamu ekitono ndi mu kulima ndi mu kyalo mu ngumbi nandibadde nga ngenda ku basawo kunoonya ssente baana bange kuba ki naye ne ssente amazima go sitya nze Katonda sigendangako ku musawo simanyi na musawo nti omusawo w'egindi simanyi ali luddawa kubanga nsooka ne kwetunuulira mbeera yange gye nkola ki gye ndimu ng'omuntu kubanga nandibadde ngamba nti oba nina amaduuka oba nina kino naye ne takisi gye nvuga era ffe tubadde tumanyi nti engeri gye wasaddaka muganda wo mu Illuminati oli mugagamu maama wange nkubuulire ne takisi gye nvuga ne benzaalibwa nabo emyaka gye mmaze nga nze mbonaabonala bya mirimu nga boolaba famire z'abantu abali nti oli akwata ku kitaawe kwawe ndasikira muzeeyi nze mba taata waabwe balina ssente naye ndowooza tuyinza okubanga mu baana abatalina ssente niyinza okuba tulinga abaana obanga 7 oba 6 naye sirinako muganda wange yali agambye taata jangu okole wano taata edduuka lirino balina amaduuka mu kibuga balina amakampuni weegali naye waliwo mukulu wange Steven Mubiru kyamufumba era mumwebaza nnyo era yeyangulire emmotoka ne gyenvuga essaawa zino weekaddiwa ng'angulira ekola ki yeweerera abaana muzaalibwa naye twawula maama ne taata naye oyo era singa yaŋŋamba singa nkola ki nandibadde nga kubanga emmotoka ne gyenna eri ku UBK kati era essaawa yonna ndeetera ki mpya drone era nkola ku mbaale bannange tosala gwakawala nga tonnabakuwulira gwakale n'essaawa zino lwakumenyeka kugulu era enkuba ngene enkuba yatonyera kuba nti nabadde wakusisinkana mba ndi ku nkumbi bwe nvaayo nga ngenda ku mmotoka yange embaale era mwenzija ssente ne mukyala wange kuba mukyala wange musomesa mukozi wa gavumenti musomesa ku gavumenti era okuleka ne kuba maama abali e London mami Trudy era gobadde owuliziganyako naye mami Alice be bantu abambeererawo ebiseera ebisinga kubanga abaana bange omuwala wange omukulu yagenda ku university naye sinayo muganda wange n'omu oba mutabani wange n'omu aŋŋamba zino ziizino muwala wange addako asoma busawo naye maama we looni zaafuna nange nga bweteekanya okukola ki ng'omuntu naye mwannyinaze oyo Alice yafuna olubuto olw'omutabani waffe omukulu naye nze nga nkola wa kkojja ku woteeri naye ne bakyakana ne bbaawe naye ate nze nabeerawo mu mbeera yonna yonna ne mulabirira paka kuzaala ate nti nno ye gwamulemesezza obufumbo munnange wange yamanyi kubanga ate nze n'obufumbo bwe nze simulabangako nti afumbiddwa nti Alice mukodomi kuba ne mukodomi waffe bwe amututte twamufosinga nabufoosinzi kuba twali bato kwanze gwenzirako twali bato ng'amusuddewo kati bakulu bange ne bateekawo embeera basinka ne mukodomi waffe oyo naye nti lwaki weebale nnyo kati era we bamuyita Alice oyo omukono agamba mbabuulire nammwe mubeereko ne mwannyinammwe mumulabe bwampisa kakati empisa ze omusajja n'agamba nedda ate twagenda okuddamu okulaba ate ngera amufunisiza olubuto ki olwo lwabalongo
era abalongo yabazaaliraawo maama alabiridde abaana omusajja y'omu era maama yalabiridde abaana kutuuka okubakoza nga n'abamu nga omanyi nti olina okuleetera mukadde waffe ekyokulya ki era abaana abo bakulidde wakaawo. Omulabi wa HK Media tulaba oba yakatweyungako tulina omukyala n'omwami Kasujju Rogers. Muganda we gwe yalumiriza nti nno yamusaddaka mu Illuminati n'asula n'omwana we eddalu. So tosala gwa kawala nga tonnawulira gwa kalenzi nabadde ndi awo maama w'omwami ono n'ankubirako ku ssimu n'angamba Adija tubadde twagala tuwulireko ne ku sayidi ya Kasujju. Mu abaali bagoberera emboozi ya Alice ziringa weeks 2 eziyise kino kye kitundu ekyokubiri poza ate enkya bagenda tukyeyongerayo poza ate enkya bagenda kubeera bampita mu meeting nga batuzza Alice okweyongera okumanya amazima ng'ekika kyonna kituuse omwami ono ddala ssente za Alice yazisasula kiki ekyatta maama waabwe bintu bingi nnyo betugenda okuba nga tumanyako olunaku olw'enkeera ate nga bwe tweyongerayo maaso kiddala ekituufu ekyatta maama wamu maama ng'omuntu kubanga nze ebiseera byange ebisinga sikulidde nze ku bazadde bange nakola ne mwannyinaze nalongo ndagire nenvaayo nengenda ebukojja nga ndi mutoera nze saafuna nnyo chansi kula na maama wange oba na taata era kyova olaba nti ne baganda bange abasinga kubanga tetulina bamaama basatu nze ndi mwana ava mu maama ow'empeta era yateeka mu katambi akagamba nti n'ekyabbumba gyembeera bangobayo ne maama gyali mu makaage era maama tuli wamu bulungi nnyo era nze we ndazimba ettaka liri ddene taata kwe yalimpa maama omulala ali mazzi naye gyali mu makaage akoze eki era tukkanya bulungi nnyo kendina akatono konna ketukola ki ketetenkanya nabo ne baganda bwe bona okukola ki okutambula kakati maama yalinga akola esseeta ewa kkojja maama yatandika mpola mpola okwegenda ng'akola ki amagulu ng'ajja alwala amagulu maama alwalidde emyaka nga 10 kubanga taata okuva yafa maama yatandikira okukola ki okulwala najja ng'agenda amagulu gagenda gakola batugamba nti calcium abeeranda ne baweereza eddagala walabe ne baweereza eddagala ffeno tugula amadagala baganda bange buli omu asomba eddagala batabani baffe baddokita betuta abatali batugamba nti nno maama we yaseerera n'agwa mugundi mu trench maama yagwa nga nange era wenkugamba essaawa zino nagudde emasajja era okugula okulaba ne maama bwe yagwa kubanga nange mwenyini nabaddera masajja nenseerera kati bwe naseeredde obulwadde ng'omuntu otandika era okugulu kati ndi mu wiiki yakubiri kyokera kukyakola ki kukyannuma kukyaganya okukakkana mwaleeta abasawo okuva wa Mubende Mbarara nze bajje bakebere maama wammwe ajati era nga Alice oyo bwe yabagamba nti nze emasajja nze mbadde nzija kulaba maama ebintu ebyo mbadde nga mbiwulira oyo soze bebasawo abasoose babaleeta era bwe babaleeta nze ne bankubira essimu ne maama lwafa yayogerako nange ku ssimu afa enkeera nti wandiza olaba ne mugamba maama nze sigenda mu bintu ebyo maama twagala ogende mu ki tukutwala mu ddwaliro ki kubanga maama namutwala ku Kiosk Clinic we mutwala ku Kiosk Clinic bamukebera system yonna ye mu wiiki maama wiiki eryalo kafe tumutwala mu wiiki eno netugenda ne bamukebera system yonna maama era n'abasawo baŋŋamba twewunyiza omukadde omutima mulamu kino kiramu buli kimu kyonna nti kakati maama titumugamba nembagamba nze bannange maama sijja kujja kubanga olw'ensonga ebintu ebyo naye nga ebyabasawo byavadda nga babikola ki era n'ekiringa ekyokulaba ekyokulwala kw'omwana oyo Alice yatandikira ku mukulu wange Kizito omugenzi era olutalo lwali lw'amaanyi nnyo Alice ng'agamba Kizito gotta omwana wange gwologa omwana olutalo lubeera lw'amaanyi nnyo ne bampita nga taata jangu oyingire mu nsonga zino nenzijja era bwe najja Alice yeetondera Kizito omugenzi namugamba baba nsaba onsonyi wewe kino bikine mugamba Alice okimanyi ebintu ebyo bijja kusibya nti kakati ono Kizito alwaza omwana namutabula omutwe bwe yamala twayita nnaku nnyingi oba myezi nga jijo mbanzizeeyo era ate n'abakira muka mukulu wange Semyano namugamba gotta omwana wange mu maka gano era mwana wange bwafa ngenda kuleeta bode njisule ku geeti yammwe era ne bankubira essimu paka we nagamba balenze ebintu yammwe ebyemasajja kyovola banze ebiseera byange bisinga mbadde nga nzije masajja nzija kulaba maama nga ndako wentalo zaabwe ezaki eze malogo buli kiseera malogo ge gali eyo olwokuba nti ffenna twajja ne tuzimba wamu taata we baagula ettaka baatugabiranga abaana buli muntu kitulwali kifuko Nalongo baamugabira ettaka baamuwa naye n'atunda yaguzaawo muganda wange Semyano
bamuwa fena abaana batuwa kakati atunda ettaka yatunda poloti ye gye bamuwa poloti eruddawo awo wennyini era enkya wano ojja kulagawo yatundawo n'aguzawo mukulu wange Semyano kati sente n'azikolamu ate nakugamba kimune ekizibu kya muganda waffe oyo mwannyinaffe kati ne bw'onooboza enkya olagula kukiraba kubapangisa ababeerawo Alice maama yamukole Alice ekyo kyeyagambye embunu yagobwa awaka si gwe mulundi ogusoose abadde yavaawo emyaka giringa 3 oba 2 n'ekintu yaddira baganda bange balinga baagala omugobanga awaka naye nga nze ŋŋaana mbagamba nedda ne maama n'atuuka okumpita naŋŋamba sooka ojje nga bamugobera kyawaka ng'abonyaabonya maama Alice kaŋŋamba oba yakuzibwa nakyejo ate nti ye yalinga ajjanjaba mamaamu nedda yasooka n'abeera nga amujjanjaba era n'atuuka okugamba nti nze maama okujjanjaba njala musaala naffe mwennyini ng'abitugamba ne tufuna n'abakozi nga tugamba Alice oba osaba maama omusaala oli maamawo naye nga bw'anywa omwenge amukuba anywamu ku mwenge era omwenge gusingira ddala omukyankalanya omwenge gwe gwera kasitanywa ffenna tumumanyi kasitanywa ku mwenge we wava obuzibu kati nga amukwata oluusi n'amuka kati bano abazzukulu ababeerawo awaka nga be bajja ne bagamba bannange senga agenda kutta jjajja bannange mwandize nga senga agenda kutta ki nga bagamba baganda bange abo ababeeraawo naye nga batya Alice omukola ki kati nze bwe najjanga era nga mugane Alice kiki paka we twafuna abakozi muleeta omukozi olwaleero enkya omukozi ng'agenda tetujja kusobolawo amugobawo ebyokulya tamukkiriza kukola ki kati ne bamaama baffe abajjanga awaka okujja okulaba ku ssenga waabwe oba ku baganda ba maama bennyini batukogamba ng'abavumu okukamala obukamazi abogerera bino kasita olwawo okkobooti tayagala muntu akole ki abeerewo omusaayi gw'enkoko gwagamba gwe yasanga ku lujja ekiro nga beebase obudde nga bukedde ogumanyiko maama wange byo sijja kukulimba olw'ensonga nze Masajja sijja kukulimba era ne maama yatuuka n'okutuuka okugamba oba omwana wange bawaliwo abaamunkyaya bukyaya kubanga nze nga maama mu wiiki nga nzijayo omulundi gutya oba wiiki singa mmeka nga 2 okuleka nga wakutwala mu ddwaliro nga nzija n'emmotoka ya muganda wange nemutwala nenkola ki naye byogamba nti kubeerayo nga newala bintu ebyo ennyo ebise kubanga gwobasalira emisango gwe lulimi bw'ogamba ono kimunyiiza bw'ogamba ono muganda wange gwokola bwoti kyonanyiiga nentuka nenkola ki neŋŋamba owange era maama ebiseera ebisinga nga ŋŋamba ti mwana wange era maama yampita waliwo ne mulamu wange muka mwana wange era ekimugamba nampita naŋŋamba nti omanyi nti Rogers nti nkuyise wano nti nkutumiriza nga nkuyita nti nenga toyagala kujja nti naye mbadde nkusaba bw'ojjanga wano toddamu kugenda wantu wonna nti kubanga baganda bo bonna bakuli buki bubi tebakwogera buki bulungi nti mukusinziira n'ekyawaka wano mbagamba tulongoose wano bagamba wawo tetujja kukola ki kwegamba nze nemmanyi era byalinga kuva dda nga bibakola ki okuva natula ku busika bwe baluma nti olw'ebiraamo bya muzeeyi kakati Alice batuuka ku ky'omugoba awaka era bankubira ssimu Alice yakwata maama bayamusaba mbu ayagala bizigo ngeri gye yali yerusanga kati n'amusaba ssente ng'omusajja mbu w'ebiziga zze mbu kati omusajja wamusaba maama Alice agenda mu nju asabe maama ssente maama n'amugamba sirina ssente kakati ssente zirina ngula emmere ate ngulira ebizigo ebyokukola ki Alice mbo maama bali bamuwadde emmere Alice yakwata emmere n'akwata maama enviiri n'amuyiira emmere era omupangisa yaliwo n'ayita bano baganda bange bannange mujja omwana atta maama wammwe bane bajja kati waliwo omwana gwe bayita Kakebe mutabani waffe ye yasooka okumukwata namugamba naye senga lwaki otuka maama n'agamba mwana gwe nkukolimidde toyinza kunkuba nonkola bwoti nonjira n'emmere gye mbadde ngenda okulya kati bankubira si baganda bange ne bajja ne bagamba Alice era kwolwo ne bamupakingirako ebintu bye ne bagamba taata Alice okuva n'olwaleero katumugobye wano kagende abaana be bamukole ki batandika omulabirira era Alice bamupa ne bagamba waba atuse kweyembeera agende si kyalina kyenkola ki era Alice yavaawo akomye wano maama walwalidde okubeera obubi ennyo weeks 2 kubanga ne lwemujje mu ddwaliro ku Kios Clinic Alice yatakola kitaliiwo kakati Alice kyekimujja awaka era mutabani we Matovu omutabani we omukulu nagenda n'amupangisiriza ennyumba era Alice n'abeera eyo n'amala ebbanga lyonna nga nawakata kyalinya ki babeera gangu batugamba baggangu ndozaga kwanza era n'okuvaawo nze saddamu kumuwuliza kati nga bagamba babeera gangu simanyi atambuza mmere kati nga n'awaka
tajja okulaba ku yani ku maama. Kati Alice bwe yagenda kati akomyewo wano mwezi weeks maama wakoze eki wafiiridde. Kati maama Alice wakuwa ne tujja maama okola ki wano mukulwala era maama bwafudde ekiro tumala okuziika maama Alice ampita tuba tutudde awo nga okubaganya okubeera awo muli mu kiwubaalo nampita nangamba taata nti jangu nti nangamba taata nkubuulire gye mbadde embeera banzibye banga wiiki gye mmaze nga nzijanjaba maama banzibye nti ebintu byange byonna babikoze kikoze nga tikyakoze bubi nti naye taata mbadde nsaba ontunulemu kubanga ng'akyaba nti obuvunaanyizibwa olwo busigadde nga ki kyenva mugamba Alice kati nno olwo tukuze byonna by'obadde okola bikole ki biveeko olw'ensonga maama kaafudde tewakyaliwo agenda kukola ki kubanga kati tusigadde nga baki ng'abooluganda abantu kati buli kyetukola kyonna tunakikozesa bukulu nti ne mugamba siwali buzibu kasita ombuulidde enkya ngenda kuyita olukiiko bannange bajje tutuule tulabe kye tugenda okukola ki okutegekera naye teweeraliikira nagamba era taata singa oba onnyambye nenfuna n'akalimu nti newekanaba ka woteeri neguba mudaala kwanza teweruma na lulimi ti olaba ekifo ekyo ngenda kukolawo omudaala emmere gye nnima kubanga ngisuubuliza eri abasuubuzi nja kufuna akamotoka kubanga ndaba kwana abantu bangi ekitundu kyaffe kinene mmanga abantu bangi ngenda kuteekawo omudaala nti era n'ekirowoozo kyange ndowooza wano tujja kuteekawo omukozi awaka ng'okugatta ffenna okukola ki okubanga tujja nti kakati onaateekawo omukozi omudaala ogwo gwe ngenda okukolaawo emmere gye naaleetanga gye mujjwanga okutunda tujjengamu eki essente ndi awo taata wamajja kuba okoze eki ndowooza njogera na muntu kati enkeera baganda bange nembayita ekiro kati netukubaganya ku nsonga eyo nenjiteekamu nembagamba kati bannanga amayumba gano tugenda kukola tutya tuteesa amayumba abadde agasolooza akole ki yaba agasoloozanga kyenva mbaga kyetujja okukola nti ennyumba zajja kwagala okuddaabiza naki nti tule tujja kulugulawo akawunti ng'eyannalunga famire nti tube nga tukola ki kakati ne bannaffe bano baganda baffe bano abalala bannange benasikira baganda bange kwegamba tube nga tutambulira ku ki emasajja tube nga naffe tunawo ki enjawulo nga tukuma ekitiibwa ki kya maama waffe nti era ffena twakikanyako bulungi ne tusigaza ekintu kimu akawunti eyo tugenda kubaako baani yatulaga omukono nga yinebbwa n'agamba nti wamuluma nga mwakava mu kuziika maama ajja ti awo era ngenda kutuukawo kakati tumala okubyonna byonna binyoyola kati baganda bange ne bagamba nti taata Alice bw'anajja okubeera wano taata ekirowoozo ky'oleeta nti Alice ono abantu era bagenda kudduka wawaka nga bwe baali bakola ki naye kye tubadde tukusaba taata Alice tumuwe omuzigo guvengamu ssente asigale gy'akola ki kyenva mbagamba nedda maama kaafudde omuntu okyuka Alice ayinza okuba abadde nakyejo ekimukola ki nga kimulwa lwa maama nga kimulwa kubanga waliwo n'omwana omuto abadde alabirira maama mwana wa myaka 6 yatugambanga era nakati omwana akyogera niwo n'omubuuzaako enkya nti maama Alice abadde nga alina bupiritoni bwawa maama n'amusumulamu ssente muki mu luwuzi bona babimanyi n'abapangisa babimanyi ng'amugjangamu ssente kati nze ne mbagamba mumanyi nti Alice njagala abeere wano nti ennyumba gye tugamba okugyamu omupangisa okuleeta ssente mukulu Jima atubuli omupangisa abadde tamuwa bulungi ssente maama abadde amubonyaabonya bwe tuba tujjamu Alice tajja kubeera mu nnyumba muno nnene abeere mu nnyumba eri nze njagala kumulaba ng'aliwa wano tumukuumire wano bw'anaaba nga empisa ze tezikyuse tulyoke tumukole ki tumute nga naye akoze eki akitegedde era kati ne bagamba bataata boosazeewo kane tukubaganya ku kyawaka ne mbagamba awaka muŋŋamba tujje maama wakojja tenywa naye nze ng'omuntu bali baba maama baffe maama sijja kumugamba nti maama wano nga walabika bubi maama wano nga kino mundeke nyera kuleeta omukozi nze nkyali wano era banneewuunya nnyo okundaba nga mbadde awaka wiiki singa 3 kati bonna nga beebuuza oba mbala ki oba ki naye nga nkyalinda mukozi nze okukola ki okuvaawo kakati era kati enkeera tukumala okubaganya ebyo natubikkiriziganyizza mpita Alice yali alina saluuni bwe yali ali awo waffe awo wennyini omukyala yali amusiba naye ng'ali omwanywa mwenge era bwe yajja ne mugamba Nalongo sooka ojje nti Nalongo ejjo tewabaddewo twakubaganyizza kino naye tugenda kukola kino nakino 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 neneebaza bulungi nnyo era ne mugamba njagala ne Matovu ajje amanye ku nsonga eriwa ku nsonga eno nti kale kati era twali tuli awo
yawe nyine ekire matovu yajja nemmoto munyonyola matovu n'agamba taata banne tweyanziza nnyo tweyanziza biki kati kino kiggwerawo emisana Alisi netwoza nti akoze eki kati awo wennyini ekiraawo Alisi gyafubutuka ajja tutudde awo baganda bange bonna batudde ndina abaana awo tuba twatugwera ku biki kubaga tulya ngabakubagaza Nalongo gye yatandika okuvuma nze kwe kumugwira n'omuluma Alisi n'atandika okuwemula nze neŋŋamba Alisi n'amaziga ne ganvaamu neŋŋamba munnange wa ekikunvuma yabo oti kiki kati obusungu saakwata kumuluma era ndakwata mbooko namenya omuggo awo era ojja kukulaba ne mukwata ne mbagamba nedda era nali ntandika okumusabula taata bagundi ne bagamba baganda taata tomukola ki Alisi akole ki era be baamukwata ne bagamba Alisi okuva n'olwaleero Alisi tukugobye wano kubanga olaba ovuma taata nga ndakatayite gwe tuva okukubaganyako Alisi buzibu ki bw'olina gwe batuteeseteese bwekiti ne bwekiti kati n'abaana bange benzaala baaliwo abaana ne bawulira obusungu ne bagamba senga tewandivumye kitaffe bwoti omulabi wa HK Media ndowooza tugenda kubeera tukuddira mu kitundu kyaffe ekyokusatu nga tugeze mu meeting ebyokwogera mukulu Kasujju Rogers alina biyitirivu nnyo ku nsonga za muganda we naye nga nkakasa ebisinga obungi olayika obitegedde abantu tugenda kuba tubasiibula manyi nti bingi byobadde oyagala okwogera naye ebisinga obungi era tubitegedde so kati tujja kuba tubaddira olunaku olw'enkeera nga muzze mu meeting tutegeere ddala Alisi ono bwe yajja okusaba abantu ku media bamuyambe ensonga eyali emusabye abantu obuyambi ddala yali ntuufu baali bamuloga mwali mwamusaddaka mu Illuminati mwali mwamugoba waka byonna tugenda kuba tubimanyira maka gammwe olunaku olw'enkya ngenda kuba mbasibula olunaku olwaleero nti mwebale nnyo okutulaba mwebale nnyo okutuwagira mwebale nnyo okunyumirwa programu yange mu life experiences and adventures ebyewunyisa mu nsi tebiggwayo mpozi ate ffe wetuli okubeera nga tubaweereza gwe wenna alina story gyoyagala okunyumiza alina obuyambi obw'enjawulo bwe weetaaga okubeera nga nkuyamba nga weeyambisa ku platform yange oba gwe alina financial support ng'osobola okubaako n'omuntu gw'oyamba ku channel eno beera ng'onoonyako ku nnamba y'essimu gy'olabawo wammanga ate tusobole okubeera nga tukutuukako obulambalamba neyanza nnyo bakwano yenze HK Media Hadija Kigozi mweraba